Next week lugenda kubeera lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi nga 12 Mwami Museveni lwasuubira okwerayiza era n'ababaka abalondebwa ng'ababaka ba parliament mu bitundu ebyenjawulo eyo wiiki nabo mwe bagenda okubeera nga batandika okulayizibwa. Bambita Kali Lugambo Promax Simple MC. Njagala otambuze video eno naye njagala obeere ng'ogiraba n'obwegendereza osobole okumanya ekinyusi ky'eno video. Saagala mu misquoting ekyovola abanjagala ogiwulirize bulungi nnyo weewala okumisquotinga anyway ne bwe mu misquotinga. Nze nina engombe egamba nti atandiisa taŋŋambayo. Kati njagala ovuge video. Bambita Simple. Nkujjukiza Zaid Lighting Store tulina amataala. Ayagala amataala bambi tukubire ku simu eziri awo wansi tukutuuseko amataala agakabi. Now, mu bantu abasuubira okubanga balayizibwa kugenda kubeerako omubaka waffe omukyala owa Kampala District amanyikibwa nga Shamim Malende. Shamim Malende y'omuntu gwe ngenda okwogerako mu eno video era njagala ogiwa obudde ate owulirize bulungi nnyo. Shamim Malende honorable waffe omulungi abantu bagenda tutandika olowooza nti oli muzannyi wa katemba ate bw'oba oli awo munnawe oyinza okuba nga ebintu by'okola byalaali naye abantu abamu tugenda tutandika olowooza nti gwe oli muzannyi wa katemba. Nze mbadde mu groups ez'enjawulo ng'abantu mbadde ne ku lives ez'enjawulo eza TikTok ng'abantu batandise okutwala nga kazanyiikirizi. Lwaki ze zino ensonga abantu ze bawa nange ze ntandise okussaako essira era naawe ndaba njagala ozisseeko essira. Honorable Shamim Malende ono abantu nga bayita ku mikutu egya social media batandise okuteekayo mockery statements goyinza oziraba nga just joking statements naye nga zimeaninga something. Someone went on Facebook napostinga n'agamba nti our Honorable Shamim Malende is back abambi alabika awonye kati tugenda kulayira. Okudda kwa Shamim Malende akomyewo wiiki eno lwakomyewo era yakomyewo ennaku ntono nnyo emabega. Ekyo kifaananyi kikulaga arrival era ne clip kafulumye ng'akomyewo alaga bambi musanyufu ataddeko ne ka smile. Bannakampala ne bagamba Mukama Katonda honorable waffe weebale kubanga ate owonye. Naye wiiki gy'akomeddewo Honorable Shamim Malende nga next week agenda kulayira. Abantu batandise okwebuuza batandise okugattagatta ebintu bagamba why always like this Shamim Malende lwaki buli kiseera gwe booti oba oli. Now ne bakuzaayo emabega ekibiina kya National Unity Platform ekyavaayo ne kirangirira nti buli muntu yenna eyeegwanyiza ekifo mu NUP teekayo okusaba tugenda kukola akamyufu oba primaries. Shamim Malende omubaka waffe owa Kampala yali ayagala okudda okiikirira bannakampala. Akaseera ako teyali mu ggwanga yali mu kujjanjabwa era empapula ze zaatwalibwayo mukulu amanyikibwa nga Katongole teyaliiwo. Tuba tuli awo omukyala Zahara Luyulika naye awaayo okusaba kwe nti yandiyagadde this time round akiikirire ekibiina ku kifo ekyo era Zahara Luyulika yateekawo amaanyi mangi. Shamim Malende olwakiwulira nti ekifo kigenda yawona era bw'atyo yogayoga tumulaba ku kisaawe Entebbe nga ayambadde ebyambalo by'abasibe abeeruzira nga wabadde alina engombe yeetambula nti ye alwanirira nnyo abasibe ba political prisoners. Ne tugamba yes omubaka waffe omulungi akomyewo. Shamim Malende yalaga nti ali strong era n'akola campaign n'anoonya akamyufu ne bamaliriza nga bibi ekibiina kimuwadde obwesige bamwongedde kaadi. Bannakampala tugamba yes tutambule kibiina kituwadde ono
yenna anamuyimirira maaso tugenda musonseka amatooke mu kabina twakuba abantu waneeno because ffe twali tutambulira ku kibiina gwe kiwanzeeko eddusu. Munnange bamala okulonda Shamim Malende ennaku z'omwezi ga 15 bamulonda. Shamim Malende ye mubaka, I strongly believe munanjulira, ye mubaka mu Kampala ate abonaabona nnyo nnoonya kalulu. Kino ojja kikiriza ojja kigaana. W'obuuza abantu mu divisions ez'enjawulo ez'e Kampala bajja kugamba ffeno Shamim Malende enewaffe Kulambiro Shamim Malende tatuukangayo, kyokka tuli mu Nakawa yagikiikirira. Naye abantu bamuwa akalulu nti NUP ye muwanzeeko eddusu. Era nga baba bakuwadde akalulu ako nga tolina namaanyi g'otaddewo okulaga nti ozze okusaba abantu akalulu. Bassebo ne bannyabo, abantu bakusuubiramu ki? Bakusuubiramu kubeerawo mu mbeera bwe bakwetaagira. Tumala okulonda akalulu, wallahi billahi tallahi omubaka Shamim Malende n'alinnya ennyonyi agenze Germany kujjanjabwa, which is not bad. Mulwadde bagenze mujjanjaba. Kati ekisinga okwewunyisa abantu era akoze ekintu kye kimu kye yakola nga NUP eyisa abagala okusaba kaadi. Shamim Malende akomyewo nga wiiki ejja kulayira. Abantu batandise okwebuuza ebibuuzo. Honorable Chichi, what is going on? I strongly believe it's upon Shamim Malende nga ye okuvaayo okwongera otangaaza bannayuganda ku nsonga eno, because gy'oko musirika abantu bagenda tandika okumpiringa ebirowoozo immediately. Bagenda bikompiringa very soon. Bagenda tuuka ekiseera batandike okulabira ddala Shamim Malende oyina obubadde bw'ozannya. Amazima ga Katonda muguluze kati kyendowooza ku bwongo bwange, Shamim Malende ozanyidde nnyo ku ka sympathy card okumala ebbanga. You were one of the most vibrant and vocal legislators be nali mmanyi. Naye mukazi gwe erinnya ly'obadde ozimbe ligenda kwonooneka mu kaseera katono nnyo, trust me. Era wooteegendereza nnyo, wooteddako kino ekisanja ogenda mmaliriza nga abantu naye bakutadde mu ttuluba eddala lye baateekamu bali abalala nga bakazi bwe Bashir. Ate ng'obadde okyali muwala muto, okyalina future nnene nnyo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Naye abakubalira obuzannyo, Shamim Malende abadde mu mizannyo zannyawo, tuba tuli awo ogwa bbaawe nga gujja nga batandika olwanagana nebba tugamba bano abantu bali kabadi ki? Why don't you copy from your leader? You can never hear a story okuva mu maka ga Kyagulanyi. You can never. Ebyange bikomye awo akategedde vuga video.